Yes mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kale bagita Faadi TV gibale updates na value mbana amawuli agabaga tambula okwetula eggwanga lyatu Uganda kitalo nnyo ekya mukulu Tamale mirundi munange muwalawe ekifaananyi kyolengeddawo oyo muwalawe era nga bafamire bonna bali Montisa bali maziga wabula baagala fa okulaba nga batuukiriza ebyateeka mu kiraamo kubanga amaka ayina amangi jukira buli maka ayagala atwaliwewa asitole ennaku bbiri ate nga basala n'ente n'ebyokunywa nga bagula bava mpaka kaliisizo ayinza okuzikibwa ku Sande eno saidiza wali kaliisizo bwetegereza information etambula akadde kano kitalo nnyo ekyamukulu Tamale mirundi munanga abafamire bali maziga muwalawe ali maziga agatagambika amwana twakategerako omwo naye nga bagamba ati abaana alina bangi nnyo abaana nti bali mu 7 abasinga we bagamba naye nga tujja kuba tubitegeera byonna naye nga oyo mu kuba walabe yomu kwabo abaana be omuwala ogolengera mu kifaananyi kino kyafuluma waisewo kaseera kugamba ye muwala yasooka ddala kubanga afulumira ku mitimbagano naye abasinga tebaliko nnyo ku social media era abasinga tujja kubalaba kulumbe abaana be bonna basinga bajja kulabika kulumbe kwasa n'abakyala be abakyandoza balinga bataano oba 6 abakyala kwasa n'amaka kubanga amaka ayina mangi buli mukyala ayina amaka buli mukyala we gwalina ayina amaka njako mbibatuusaako byonna wano ku Faadi TV ogigwe ekikakatako kyekimu kyokka ku subscribinga onyigene kale ojjako receiving ka notification nga ntaddeyo video wano ku Faadi TV ogimpagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga negamba nti comment section weri awo oba kabuntira mu comment section tosigale nga ojje komenteko muwala we munanga ali maziga agatagambika nga wamanyi bannange entiisa yo yabaguddeko naye nga amazzi gasazeeko omutima kussa n'amawuggwe kyekyamuviddeko kubanga afa era ng'ono yagenza okufa ogamba nga awandiise bingi mu kiraamo era bingi bye yalaama ayina bannamawulire be yagaana ku lumbeerwe mulimuko ababukedde TV abadde ile monitor yabagaana New Vision yabagaana ku lumbeerwe kati awo simanyi kinabeera ku lumbeerwe omwami ono simanyi na kumanya kubanga bannamawulire bomba asuubirawo mpoziko bayinza obutagendayo kubanga enkolagana tebaddeewo enkolagana g'amazima tebadde wakati we ne monitor New Vision kwasa ne Vision Group yonna okutwaliza wamu abadde yabakoowa onagamba nti bamuwandikako ebya swaka bakusa n'okumuwandikako ebimuvuma kyava yakola ki kyava yabakyawa kakati eno ojja kumpulirira jukira abagamba wagezi wabeewo alinnyawo ku lumberwe nga aba mu kampuni eyo ezo kampuni ziyakyawa era yabalabula n'abagamba nti abaana bonna balina ofa okulaba nga kulumberwe kutukako bantu abo be yalagira okubaako wabula be yagaana okubaako tebalina kulinnyako onampulirira agenda zikibwa kaliisizo andooza ku Sande eno likinga sigale nga ogifollowinga bagita Faadi TV kitalo nnyo munange muwala we ali maziga agatagambika kitalo nnyo Tamale mirundi junior ye musajja wattu yagumye dda ebise ebisinga abalenzi bo baguma mangu naye abawale ebise ebisinga tebatera kuguma mangu nga bafiiriddwako abazadde abakyala abawala y'omuwala we omukwaba abaana be naye nga abaana alina bangi lwakuba bali abasinga abali tebaddiringira nnyo okubeera ku social media naye nga alina bangi nnyo abaana 7 bano bamanyi bangi naye just ono yakola ki ono yafulumira yabadde addiringira ennyo ku social media oyo golengerawo likinga subscribing onyigene kade kitalo nnyo afidde ku myaka 6 egy'obukulu mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne bagamba nti mwongere okubanga mugifollowinga musubscribing munyigene kale bagita Faadi TV mwebale nnyo mwebali ddala mwena abasubscribinga ne munyigane kale
nenkugamba nti ne ka comment section weekali awo oba kabuntira mu ka comment section tosigale nga ojeekumiddeko bitalo byokka amaziga nabiwoobe ku saidi eyo ntiisa njereere ku saidi eyo bitalo muwala we ali mu maziga Tamale Junior yagumidde naye omuwala akyaganya okuba nga munanga aguma mbe bulungi